Yesu chalona ku media airanga itabaga metwana ku Old Kampala esawa zino tugudde ku Hajj ne Hajat sanyagadde nnyo banjula banjagala bo bennyini beyanjula kozi boka yennyini introduction yabwe malawo mazzi tebeetaaga nnyo kubanga ate baba kwanjulira. Assalamu alaikum Hajat. Wa alaikum salam. Alhamdulillah webale kusiiba. Amina ne webale kusiiba. Soka wanjala kulaba. Wanje? Soka wanjala kulaba. Nze Dr. Hajat Kulthum Nabunya Gumistiriza. Twakumanyira nti gwatera okukola introduction za Hajj neseka mutwanjulira. Nedda yeyanjule. Ebikyala byonna gwabikola leero gwabimala. Sheikh Engineer Akram Gumistiriza Bawakul. Omubwati. Seko batusubire hakki endala ndizo badongerako omubwati nga tusubire zi hakki endala. Wanje? Temutumalira budde tulwana ku Yidi. Yes. Awo nyo tugenda okutandikira. Soka tugere akambalo ko alhamdulillah. Nze mba smart. At least ekyo kyo. Kati kano kavudde Dubai take. Simanyi omwami yamanyi wakajja wamnaye. Haja akambalo haja tukubanganyira like ebyambalo byasindikiddwa kuvaawa. Kuva Mayfair, South Africa. Natwagala kumanya price tag n'okuba gye kavudde. Price tag si nkulu naye nga ekyambalo kyavudde Mayfair, South Africa. Kyavudde Mayfair, South Africa. Mayfair. Era abantu abalayi banyagadde omumanya ebintu butono nabo babawe butwesuseeko naye akasente. Price tag tejja teyina makulu. Hajat, like when a crisis tubadde mu kaseera nga emiwendo girinnye igwe nga omuntu omuyivu asomye nako Dr. Omulamba kati like situation eno gyogerako ki? Ebintu okulinnya. I think era bakama baffe balina okukikolako ne bagezaako okulowenga taxes banga tax we zibeera nga nnene ku bintu n'abasuubuzi kuba baba mu business baagala okufissa akasente babihypinga. So bakama government ekendezako ku miwendo gya taxes bazita batya omusolo ekendezako ku musolo n'abasuubula bafune kasente naffe ate abantu baleme kutunyigiriza. Akanyeko tulaba kamaanyi ffe waffe akasabbuuni tekakyalabikirako ddala ewammwe esabbuuni agula atya? Simanyi nze sikukola shopping. Ani akola shopping? Omwami wange. Haji tukomyewo twagala kumanya ebintu ebyo kasabbuuni ewammwe kagula meka ffe waffe tekakyagulikako. Simanyi kubanga siguzisa cash. Wanje. So otekayo visa card. Okay. Ne basalako so tosobola kutunulira list nti eno beeyi bwetyo ba beeyi bwetyo. Kati tokola accountability toyina expenditure nga ya Kenzo. Sina accountability. Yeah. Balabale nnyo totuuka gy'olaga. High all over by the way. Prices are high. Buli wamu ebintu biri waggulu. Kale mukomaawo. Haja nga tetulina kukomaawo birthday cake nejja. Wanvu tuli mu Yidi. No, cause not that. Mutuleke. Laba, cause twaniaga olaba birthday atoto. Kibuzo kyonna kikwatagana na Yidi. Okulya Yidi ne Like preparations za birthday twaza kade preparations za Yidi zo ziri zitya. tuviire. Wanje haja. Tuviire. Preparations za Yidi ziri kwa Yidi kali twakwatira. Byaffe naawe waka waffe. Temukyatuyita. Twakubwa mulya nnyo. Obako obusindikira Ibura obadde bi. Gwe wennyini. Badde mayate twakendeza kabaye oba kati akasente kakkira ddala kati mukyalina n'abusobozi bugamba ntuyite ku Bayisiraamu. Alhamdulillah naawe. Ebyo ebintu bitono nnyo Allah bye yatukolera. Yabikola n'abita ebyo n'abikomyawo. Akanyeko kamaanyi wakaki bosindikira abaana abawala awadde leka nga mu guno omwezi bagezezzaako okweddaabulula tegugwawo ne badda mu mbeera zaabwe ez'okusi. Abaana abawala mbaagala nnyo. Njagala nnyo omwana obuwala. Era mbakubiriza nti basigale nga beeyisa bulungi nga badde beeyisa during Ramadan. Ababadde bambala ku hijabu bagenderaawo babadde banyuma. Mbaleke kuzeeyambula. Paka inshallah omwezi oguliddako. Allah ajja bbawa empeera ate ajja bbawa baraka mu nsi. Muzeeyi ki gy'osinga okulaba mu baana abawala nti like mu Ramadan gyo gibadde gikendedde ddala? Mingi naawe. Ebintu by'abaana b'obuwala naawe obiraba buli wamu. Naye nga n'ennyambala embi gye twogeddeko nti abaana at least mu kisiibo babadde beebikka. Babadde beebikka. Ne kati mbasabaddeyo babeerenga bwe babadde beebikke baleme ate okwerabira nti omusaamu ateekeddwa kwambala bulungi. Nga gye tuli mu ka crisis ka economy baani yagadde okulagako
kati bade bambala bazijjeewa bagenda zizza nedda bagira bambala kwezo Allah jabbagabirira weekend marriages buddemu bwe bukyobo weekend ngagenda alaba kuyibula asobola okufuna kyajja ebintu ebyo si birungi bye biremesa abaana baffe okufumbirwa wafuna omusajja bamuwa wagenda afumbirwe kati wava nga bagamba mbu abasajja tebalabika naye nga bo bennyini babadde beegaba eyo so nze bwogambye si bulungi babulekeraawo nga tuwumbawumba bubaka ki entanda ki gyosibirira abaana abawala bonna abali eyo n'abaisiraamu bonna abakula b'essaawa zino entanda gye nsibirira abaana abawala n'abantu bonna kisooka baagalane okwagalana kikulu nnyo kyekiraga nti tuli wamu era katonda ali wamu naffe ne mbakubiza okubeera nga bakozi basome abaana abawala mbagala babeere nga basoma naye obu weekend marriages obo bwoyogedde babuviireko ddala butawaanya future yaabwe mu maaso omwana omuto tolina kubeera sile queen omwana omuto olina kuba nga osoma wamala okusoma nononya ekyokukola kati iphone weemaliriza omwami wange yeyagimpa so si obu weekend bwoyogerako omwami wange yeyagingula so si bu weekend oba bunaaveeyo mu weekend nabo ne bafuniramu awo tebeemalira budde kalinza tebanneegomba omusika ye nga totambudde naye waali tetumulabyeko bali tumanyi is very private gwotera omulaba mawulire olumu ayitaayitamu kizibu era waali naye tosobola mulaba Haji eri gulugulu ya SFC Haji obale kuuma haki kyala ye alhamdulillah akyali w'amaanyi akyali muggomevu Mina Haji abegagambye heavyweight American height atenga heavyweight kituufu ate amanyi kyayagala omukyala wa mutinda amanyi kyayagala amen Haji like omuntu anagadde okwamuka torch like omukyala nga doctor like muzibu wa kuuma gw'omukuumi otya kumwagala kimanyi mwagala nnyo so kasita abeera assured nti omwami wange njagala ebisigadde yeekuume she's ali munyo mu limelight how do you cope up n'olagamba nti like okudatinga serebo nga Hajat Cross bwere ekyokuwaamu kuli kutya nti essaawa yonna nga gwe wamufuna yanola asobola omukutwalako ekyokumutwala tekisoboka si kyangu aya nagambye nti tukubuuze ku bintu ebikolagana ne Idi bubaka ki bw'osindikira abasajja banno like abaami abali eyo nga Idi yebadde batabuseeko nga balina ebintu byebava nga bayibula naye ate wetumaliriza ne babiddamu Idi obubaka bwonyinza obbakuutira nti nga bwe babadde batya Allah nga tuli mu Ramadhan batambulire ku layini eyo oli musajja mwivu osomyeko ebitabo obibukuddekoko of recent wabaddewo scenario like mwami Saliga bamanyi nga bebe kuli avayo openly n'agamba mbu nno ye tasobola siba reason being weziwera ssaawa 8 afuna omusujja omungi igwe okyogerako ekintu ekyo kiri eri bebeko olukaŋŋambe kubanga ffe tusiiba olunaku lulamba kati ffe twakola tusiiba kuva ku myaka kati bebe omulwadde tasiiba obusiramu tebukkiriza muntu omulwadde kusiiba wabula kyokola obeera nga tosobola kusiiba ofuna omuntu gw'osiibulula n'afuna empeera ate nawe ezo teziba tezitoolebwako so obusiramu bwayanguya obulamu oli doctor newankubadde like you're not a medical doctor naye engeri gyakisitatingamu alina ne specific essaawa z'agambamu noyo eziwera ssaawa 8 kisinza engeri gy'owuliramu obulamu bwo okitegeera nange kati tugeze omugenzi omwami wange alina sukaali naye ng'asobola okusiba paka ssaawa 10 era wezawera nga 10 nga tandika okukankana gwe engeri gy'owuliramu obulamu bwo kuba kati ekisiibwa kino katonda yakiraba gweosobola kulimba batumba osibe ne n'otuuka emmanju n'olya naye Allah aba akulaba kati wabanga ddala kituufu eziwera 8 awulira nga obulamu buganye it's okay afuna omuntu gwasiibulula n'abali eyo n'abalwadde waba awulira nga obulamu tebusobola tokaka bulamu ofuna omuntu gw'osiibula tekuba obusiramu tebukkiriza kwetta kati bo obusiramu bukkiriza kashisha mu Ramadan even nga si Ramadan obusiramu tebukkiriza kintu kitamiiza kyonna otambuddeko mu mawanga ddala amawanga g'Abawarabu yagamba mbu nate shisha asibuke anti omuwarabu tekitegeeza busiraamu obusiraamu kintu kirala nnyo n'obuwarabu kintu kirala liri ggwanga obusiraamu tebukkiriza bintu bitamiiza kitegeeza ye ali mu leading up people outstream si kituufu omusiraamu yenna gy'ali kanyanga ekitamiiza simanya njaga simanya shesha simanya myenge obusiraamu tebukkiriza ebintu ebintoxicating obwongo
Bali tukyaleka program kayiri tonnaba tugamba kiggwerawa. Nagambye ebibuuzo ebiri personal ebyo byo mubireke. Watugambe ku kya Eid kati bali tugamba abasiraamu bonna bwegenda okunga tubasanga like tugenda kiggwerawa. Abasiraamu? You're a celebrity. Enteekateeka weeri wano. Otumala okusaala enteekateeka weeri bafumba emmanju. Ntugenda lya piraawo. Nawe ogenda lira wano. Ngenda kulya tutaba nti ntudde nteredde. N'omwami ndi naye. Tugenda kimalira wano. Ati tugenda basiibulula. Emmere weeri awo bafumba. Yes, akatubeerekeze obubaka obusembayo eri abalala bonna abakola. Obusembayo tubagamba mwebale kusiiba tube Allah akkirize ekisiibo kyaffe tubagaliza Idi ennungi n'obulamu obulungi Allah atwejjana. Hajji obubaka obusembayo nga tuwumbawumba. Idi Mubarak buli yali omusiraamu yonna gy'awangalira mu nsi sawa Allah akkiriza okusiba kwaffe. Bali tusuubira nti like ekirabo kya Eid kyogenda wa Hajati nti fold tugenda gizzaako. Nze kennyini nze ekirabo kye. Owulidde ekirabo kyagenda ye kennyini ekirabo kaduga ekirabo kyo ki? Mbadde nsaba mutuviire ngenda kusituka mbaviire temutumalira budde bane mugende tolera abantu Security gyo abaana bano. tolera salama abantu